nze ne David n'abayimbi abo abalala we are one family. Luno oluggi luggule obudde bwonna. Tugenda na kutandika kati tugenda mu festive season. Tugenda kuba tukola shows. Tujja kuinvitinga nga tuyimbira wamu namwe ne mufunire kantu. N'ekyokubiri kye tujja okukola tugenda kufuna engeri yonna gye tuyiiya. Tukwataganye tutya nammwe obwo obuyimba bwe mwayimba edda abamu bayinza okuddamuko nammwe ne wabaawo kakolabo ensi neddamu ne bakola ki ne balaba buto kubanga honestly mulabye performance y'omusajja ono bayimbi bangi nnyo ku ffe ab'omulembe guno nga tosobola kujja kukola mulimu gwakoze wano ebivuga ne tubimanyi nnyo amazina alera abangi tebaгаmanyi nnyo ebintu kwegamba kindaze nti nno ate ffe gye tugenda tulowooza tuli baakabi nnyo naye abaakabi baaliwo banemwongera abazeeyi banangalo n'okutendeka gita otendeke nze tugenda kukolagana kubanga tupulaninga n'okukola music school mu abagenda okujja mutuyamba okuyigiriza abantu ebivuga n'ekirala ekineese ku stage wano kubebaza nti temuddeyo ne mulowooza nti nno kye mukola kitono muli baakabi nnyo muli bamaanyi nnyo temuddayo waka kwebaka mujje tukwataganire wamu tusobole okubaako kye tubayigako ze ndabye ffe ate tulina kuyigako mu ebintu bingi naffe tugenda kwongera okubanoonya I'm going to keep in touch wano waka this is our home anytime any day mujje wano tukolagane tukwatagane sebo nsanyuse nnyo okulaba konze badde situmanyi naye amuveri badde wali nga njasaamiridde naye mukama mulungi nti nkulabyeko engeri gy'okubamu giteere zino bwe bandeekera obuwumbi buna ziba zinnemye nkwatamu naye ka ti sebo twebalizeeko nnyo omwami gwe bayita Lot Biden yatukuŋŋaanya yatuleetera ddala wano omuleeta wano tumujje nanaffe tutusanyukira nnyo kyewakola bavubuka bangi tebaagala ffe baze tebalina kye bamanyi bwe batugamba leero mugamba ono ti mukulu mutebi oyo ye yatuzzaamu amaanyi ffe twali tubatya naye twatuuka wano walaula nasobola okujja wano wadde saayiro niiraba nga abavubuka banyaniriza bulungi niwunya neŋŋamba bulijjo batugamba abavubuka tebatwagala era ne mugamba mugambe atufunireyo akadde naffe tujje tulageko ku bitone byaffe tuyanziza nnyo okutwagala namwe abavubuka bannange bane mwongereko muzeeyi munne muzeeyi abavubuka bamwagala era olabye kati tetugenda kukoma ate ku bano kubajja mu session eno eri Pete Limited tetwagala ate kuyita bwale tetulanga nnyo kuyita bantu bajjule wano. It's a musicians initiative. It's for musician and entertainment industry. Tuyitako bafaani baffe tonotono kuba tetwagala ate si yonna kubanga ate tulina okusigala nga tukyagenda okukola naye kyaffe it's an industry thing. Bannakatemba abayimbi bafans baffe banabo kumpi teams and what then kugamba industry it's an industry night so tujja kuba ate tulongera okugaziya information eno mu bantu bangi nnyo kuba wetwogerera bangi balikodinga kamera ezo zolaba TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, abaana bonna abato batugoberera kati nammwe bajja kuba babagoberera naye tujja nakola collabos tubaze tubalage ku bantu kama bawomesa tukisobola okubera engalo ez'amaanyi bannange tumwongere obugalo obw'amaanyi. That was amazing. Thank you very much. We are passing through these so quickly. We are passing through these announcements. December yonna tugenda kubeera ne festival celebration jam session. Mu December jam session ejja kubeera ya mulembe, tugenda gitimba. Performance igenda kubeera so amazing. It's a festival celebration jam session. So tugetinge so ready for December okutandikira ddala wiiki esooka eya December kijja kubeera massive. Then wiiki ewedde tetwalina our usual jam sessions because twali tugenze ffenna werekerako omwoyo gwa one of our members, one of our colleagues, one of our fellow artists, the fallen soldier Evelyn Lago. Mbadde nsaba okumurespectinga, nsaba ffenna tuyimirire tugenda kusabira omwoyo gwa sister waffe. We're going to take a moment of silence as we pray for her soul. Bambi mujjukire nti obudde buno bwennyini teziweze essaawa nnya